Oluvannyuma ng'avumye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akabanga akawera akagenda mu myaka egiri mu 43, omuyimbi Eddy Musoza ate avuddeyo ng'ali ku maviivi ge ne yeetondera pulezidenti wa kuno omulondo omulungi pulezidenti w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the elected president of Uganda. Abantu bano tatera baddamu era Eddy Musoza ebbanga lingi abadde agezaako okujja yombe ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ne bambi ekibadde ekibi nti abadde tafunako ku ddoboozi lya pulezidenti nga oba amuzzeemu ng'oba amukoze ekintu kyonna. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bano abamu yabatulekera tubakwasaganye era abaana ba National Platform omukulu ono baali bamukwasaganyizza bulungi paka era lwe tumuzizza mu mbeera ne tumugamba ssebo wano w'olina okujja wano w'olina okugwa. Bw'atyo n'avaayo n'awandiika obubaka obwetondera pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi takomye kuwandiika buwandiisi wabula obubaka buno abuyisizza na mu luyimba lwawandiikidde omukulembeze w'eggwanga. Bano nno munnange tubagamba ng'ebintu bino oluusi baba balowooza nti oba tuli ku ki, oba balowooza nti oba tuli mu komedi, naye nga bajja kutegeera nti mpolampola ani mukulembeze wa ggwanga lino era ani omutuufu Bannayuganda gwe balina okwesigamako okulaba nga eggwanga litambula ng'ate ligenda mu maaso. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the elected president of Uganda, atadde ettaffaali ddene nnyo ku myuziki wa Uganda muno ate munnange olw'okuba nti yewe Kaguta Museveni yalemesa yavaayo n'amulemesa ng'alowooza agenda mu stoppinga obutaddamu kwongera ttaffaali ku myuziki wa Uganda, naye mukulembeze waffe omulungi ekintu akyongezza maanyi era bw'atyo olunaku olwaleero omulukulu Eddy Musoza akkiriza nti ddala ono ye pulezidenti w'abantu omulonde. So ntunuulira ng'ono omukulu Alien Skin akyavaayo n'ayita abantu embwa abawagizi ba National Platform embwa kale katemba bw'atyo n'ogamba ate olwo Eddy Musoza abaddewo emyaka egiri mu 15 akyavaayo ne yeetonda ate gwe Alien Skin. So Alien Skin muganda waffe oba olinayo wasobya weetondera abaana bakusonyiwe. N'ekyo kiggwe chapter eclosingibwe tuve mu bune entalo tuve mu biki kuba tebitutwala mu maaso. Olaba ne Eddy Musoza gwe twali tumanyi nti niwe tayinza kuva mu kigambo sorry n'olunaku olwaleero avuddeyo n'akyogera. Tetumanyi oba bamufosinze oba waliwo foosi emuleetedde okukyogera. Mukwano gwange nze naawe gwe nange sisobola kugamba nti kiri bwe kiti naye nga ye pulezidenti omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi oli taata era asonyiwa era ono ajja muyita atuule naye nga mutabani we amusonyiwe kubanga tumanyi bulungi gye nvudde wa Eddy Musoza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi amuyinamu omukono gw'amaanyi era taffaali ddene nnyo ku bulamu bwa Eddy Musoza era twawulikulira nnyo amatu nga tulabye omukulu Eddy Musoza ng'ate avuddeyo ate ayagala okuyisa mu taata olugaayo mu kumuyisaamu amaaso ate nga na pulezidenti. So kyaluma bangi kale naye nga bwe yatonze tumusuubiza nti tumusonyiye era tumusaba akendeeze ate yeetunulemu ye ng'omuntu akyuse mu mpisa ze. Bannayuganda bo babeerangawo okutunulira abantu biki bye bakola ng'era pulezidenti bw'atugamba nti muli balabiranga ku bikolwa byammwe tutandise okuba nga tubiraba kakati mugenda kwetereza mpola. Tetumanyi oba federation yeguddemu ekizibu kuba twalabyeko omukulu ono grenade ng'ate alina ebigambo byayogera ebigambo bino byatwewuunyisizza kuba tetwali tubisubira te kuva mu bannaffe aba federation kuva mu bigambo bino. So ate leka nkulageko grenade ng'ategeeza pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nga bwe yali abalabula naddala wali mu kuziika omukulu omugenzi Katolo Bwama. Abamu tebaawulira naye abaagala okuwulira bo baawulira. Grenade kaabitugambe oba butabanguko baki sibimanyi. Yagezaako tuneggula ne tugaana okunegguka nga tuli ku bulimba tulimba ono mukwano gwange. Pulezidenti w'eggwanga yagezaako tuneggula ne tugaana onegguka. Mpulira abayimbi muddeyo mulabe buvidiyo bwa Bobi Wine oyo yagezaako tuneggula ne tugaana onegguka. Ositegeera ne tugaana okuneguka naye nze naneguse kuba namaze kulabako mwana. Ositegeera namaze kulabako nti abantu batwagala tufudde, abantu batwagala tuli bafu,
Tibaagala mulamu mwana. Baagala afudde bajje batandika okucelebratinga. Ompulira baagala afudde. They want dead ones. After you dying, they come and start celebrating you. Mbo banange ibo baranga okwewesa bu speech ne bayimba obuyimba bwabwe naandika mona. Eno video njikoze njagala mu mpulirize bulungi. Tewali beera. Tewali. Ate tewajja kubeerawo muntu yenna alisobola kuba kibiina kya Nuupu akisuule ku ttaka oba okukitikulako wadde ettafaali n'erimu. Mujja kukola WhatsApp group. Mujja kuwemula Bobi Wine. Mujja kumuyita buli kye mwagala. Mujja kwegatta mwenna. In fact mukolezi WhatsApp group mwenna amanyi nti gwe toyagala Kyagulanyi n'ekibiina kyakulembera ekya NUP mwekuŋŋaanye wamu mukolezi WhatsApp group. Tewali era tewali beera muntu alisobola kuba kibiina kya NUP kukisuula ku ttaka. Tewali beera muntu alisobola kuba Kyagulanyi kumusuula ku ttaka. Ekintu kiri eki kimu kyokka ekisobola okunafuya NUP Kyagulanyi. Olunaku lwali kya n'ateeka ebitabo wansi n'ebyokulwanisa n'ebikolwa n'agamba nti sikyaddamu kulwanirira bantu nze kantuule waka. Yalibanga asudde ekibiina kya NUP. Muntu ogwo omu Kyagulanyi. Ye kennyini nga yeekwasizza ebitabo wansi n'agamba nti biibyo mbitadde si kyabalwaniridde. Ekibiina kya Nuupu awo we kisobola okukoma. Naye abalala mugule data. Abalala mugule data nze mbawaga bwerere. Oyo Kyagulanyi yekka bw'ati yasobola okusuula ekibiina kya NUP. Naye mmwe abasigadde mukube enduulu mukole buli kimu naye tewali ttafaali lyosobola kutikkula ku NUP. Tewali ttafaali lyosobola kututikkulako nze mbabuulira. Tewali wadde nawe osobola kukinyeenyeza. Kyagulanyi yogo gwe muti oguyimiridde yasobola okumenyawo ekibiina kya NUP yekka bw'ati. Gwe ne bwe bakuwa ssente ne bwe bakukola kino okola buli kimu tosobola kuba NUP kugissa ku ttaka. Omanyi lwaki? Eyimiridde ku mpagi y'amazima. Mujja kulwana mukubagane mukolezi WhatsApp group mukole fake accounts. Tewali beera muntu alisobola kuba Kyagulanyi kumussa ku ttaka. Tewali beera muntu alisobola kunafuya kibiina kya NUP. Ekyo mukiyingize mu mitwe gyammwe mukimanye. Only His Excellency Robert Kyagulanyi ng'atadde ebikolwa wansi n'agamba ndekedde okubalwanirira yasobola okusuula ekibiina kya NUP. Naye mmwe abasigadde mwe muri muzanyo era mugulire ddala data. Account simulina ntono mukole ne bufeeke account obulala. Oyo bamuyita Kyagulanyi. His God sent. Mujja kiwulira. Era muganda waffe bajja kiwulira nga wootugambye bajja genda bategeera mpola mpola wa gye bagwa. Abo bonna abasasula okuba nga bakuba Kyagulanyi bakuba famire ye tujja bagamba mujja kwetereza mpola mpola. Kano kakyali katandika butandisi ebinene bikyajja mujja genda nga mwetonda mpola mpola. Tujja kulaba nga ne Museveni yali mu kwetondera pulezidenti w'eggwanga. Mulinde just the future is in our eyes to see. So tuli balaba era tuli balinzi okubatunulako naye nga tubategeeza nti omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the elected president of Uganda, ye alikyali mugumu nnyo ate akyali strong. Mwena abasasula obusente okuva mu yawaayo eri okuva ewa muhoozi okuba nga mumukuba mumulinnyirira temugenda musuula. Tubagambye you are sorry for you mutuuse leeti. Waliwo omuntu nga ye bannayuganda bamusiima mu musaayi si ku byokka byakoze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kuva dda
musajja ayagala ensi ye. Muwulire music we, muwulire biki byakola, mulabe na biki byakoze okulaba nga Uganda yaffe ebaako ekyenjawulo ekigituukako oba ebaako okukyusa kweyina okukyusibwako, ate nga munange ayimirira ku mazima ge ne ku bigambo byo ebiseera ebisinga. So omuntu ng'oyo tasengekasangika era tumwagala nnyo pulezidenti waffe. Mweba Eddy Kenzo, ennyumba zijja baggwako, mutuule wali musirike mulatte nga temukyalina music nagwe muwaggwanga. So mujja genda mwetereza mpola, mujja genda muvaayo mpola. Gulunedi kati yateredde Eddy Musuuza batereera abamu bakimanya ekituufu ne batya bawulira batya okuswala. So temulina kye mutugamba ky'amaanyi. Uganda ya bannayuganda era bannayuganda be balina se esembayo. So ffe tuliwo okusabira pulezidenti waffe ne tugamba Mukama Katonda tukuumire Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the elected president of Uganda, omwana atuwegonjebwa atalina buzibu na muntu, atunuulira obutunuulizi abalabe be n'abanoonyeza ki ekyokubakolera. So bwe kityo bwe kiri Kyagulanyi Ssentamu, tewali agenda musuula, oyo yenna asasulwa okuba nga asuula. Pulezidenti tolina ky'ogamba.